Ashakama yaliva jukira Ashakama yaliva yombekera mama we namugamba fone luno lunagwa ateddwa olutalo ku TikTok ku Ashakama Phoebe ne Mr Stubborn luguddwawo naye nga sinalukuwambadde nkusaba ompere video no ka like esobole okutambula bambi bawonye okufa ate ye Minisita Nantaba akiguddeko olunaku olwaleero n'amalala agasingakawo nga kuleetedde oli kuwanda boy UG gowena ate na subscribinga tukusaba o subscribing twebazaako namwe mwenna aba subscribing edda namwe mwenna aba likinga video zaffe nti kyemukola kyamaanyi nga tetunnerabira ba sponsor baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa nga gamba gowena ayina ebizibu ebyenjawulo oyagala passport oyagala visa agamba gendayo wali akulombere edduwa oterere wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products nga bano bajjanjabisa obutonde emmere omuddo osobola n'okubakyalirako ku matabi gaabwe wali eri ku Lubaga Road ku Access Building osobola n'okubakubirako ku namba yaabwe eri awo wansi katwengeyo n'amawulire gaffe bambi bawonye okufa olunaku olwaleero aba Owens Dam Nursery School oluvannyuma lwa basi gye babaddemu okufuna akabenje era n'egwa baana bangi bafunye ebisago era wenjogerera essaawa zino abamu baddusiddwa mu malwaliro ag'okumpi era kano akabenje katuusewo babadde nga bagenda ku tripu yaabwe ejjinja naye mukama abayambye tewali mwana n'omu afudde naye katubasabire omukama abayambe bawone ate ebyo nga tubitadde ebbali ye Katemba abadde ku lumbe lwa muganda wa former Minister Nantaba era ng'entaba ebadde ku mulambo wa gye baba baguziika kubanga abafamire babadde bagulwanira ng'ate ne Nantaba naye agamba baguziike walala era gwo omulambo gumaliriziddwa nga gubbiddwa mu keesi era okuziika ne kukomaawo ebyo nga tubitadde ebbali ateddwa olutalo lubaluseewo ku TikTok ku Ashakama Phoebe ne Mr Stubborn naawe kambikuwe obyewulirireko nga babawa level mwe balekwe kumira kuwanda boy UG tubagala nnyo bafanzi baffe omukama abatukuumire 25 nga bwajogera okweyombekera n'atazaalangako ani abagambye nti muwagira nti ayina ebisiraani nze simuwagira kweyombekera ate wolabira omuntu nti agenda kweyombekera kugula kitanda kyakakadde nakudda waggulu nekama yadiva omuzibu ne Ashakama yadiva jukira Ashakama yadiva yombekera mama we namugamba fone busongo omwana atazaalangako takirizibwa kweyombekera oleta mawane waka namugoba mu nju kama napangisa tewalabanga kama nga atanisokola video nga akabira mukazi gonga agamba yakabanga nga ali ku live mbwe abantu be family mubaveeko kama yagenza okuva wabwe nga kuva Uganda nga kyayogera ku mama we wamma Queen abadde kyayogera nnyo ku mama we abadde takyamwogera abantu bafamire mubalabe bulabi abantu bafamire ekitugamugamba nti wane wange omwana teyayombekera ne Phoebe ewaabwe bajjuza omujjuzo bayina omujjuzo gw'abantu ewaka bonna abazaala bakumukulu gwe Phoebe tebafumbirwa kati abewaffe bebagambanga ng'oyita mu sitenseni ne bagamba kiki taata wakyo yakiwongayo kiringa kufuna lubuto ng'oli wammwe omanyi nga bagamba nti omwana wa taatawo nga tolina ne bwokyejjako nga tolina wokyejjako nekama yadiba naawe Stubborn banoonya content kituufu content kama tasula wa Stubborn kati tolaba kama si muka Stubborn kama asula na muganda wa Stubborn luno lujja kunyuma kiri ekiwala kino ekiwala niso kyeyazinanga niso kyeyakola wamma era ne kama ne Stubborn baba bakola content kama abeera n'oli omuwala ono bamuyitani oyo omuwala ono Mariamu biki naye naawe n'ojja wana tene wemyutinga olina ekikulinga ndabirwamu gyakubiro sooka oveeko ddemu osindika bikwesi singa siketa ono we Saudi yuza naawe sooka oveeyo otutira olugambo osindika bikwesi sindika mukwano anti oyo sikeeta nedda gundi yali amubbako oyo Ashakama gundi yali amubbanga ali eno Saudi oyo ani Stubborn yali amubbako nga sikeeta nga kasikeeta kali eri kata ng'ono Stubborn agivuga n'agenda n'alya Ashakama agivuga n'agenda n'amulya